tujja kufuna procession nga nene tuyingire office ya prime minister ate tujja kuleta ba voters baffe bonna wena we bali mu Uganda bonna bajja ku base zijja kuferinga abantu zibalete wano tuyingire mu office ya Bigirimana tumujeyo tulabe kye bana atukola gwe kibanga tugenda kubeerawo kumala mwezi obameka tugenda kubeerawo ate okwekakaza kujja kutandikira wano mu parliament tujja kuyinga wali mu parliament ntwekwata tujja kuvaayo ntukole bitana kwa kukolibwa wano mu parliament Bigirimana liko ki naye kirabika likonduit waliwo bali abali mu office eri ya prime minister nendale enkulu yenyine ya president abafuna mu Bigirimana nsaba nsomoze mu kaseera kano president Museveni mwami Amama Mbabazi baveyo babanga tebayagabana ku munyago gwa Bigirimana bamusindikirize naye Museveni yewaddeyo okuwolereza omuntu omu gwe bayita Biringimana kuba tabamu obululu bonna ebudaka epalisa Karamojja Teso Butalejja Bugiso bonna bamu akalulu yewadde okuwolereza omusajja omu gwe bayita Biringimana